ebifaananyi bikaabe. Akanyomero kakuseekako kinkumu. Ekirungo kyekyo. Hand over. Kirungo kyekyo Agala bato owera biliyoni 8 nebo bagoyingewa station married to Startimes. Makula Kika. Yeah. Noza kukawedde abadde nsaba. And the most important is the partnership we have with our new ambassador, Spicediana Makula. Without wasting time, because we started late, I will invite Startimes, our Vice President, Mr. Odrin Nsubuga Senior, to give us his remarks, tell us about this evening, what is happening for us we don't know as media people. So Mr. Odrin Nsubuga, you're most welcome, and the floor is yours. I want the best for you guys. Jagala mulabe channel entuufu ezirina ebintu ebirungi nga Makula Kika. When I got to know ebintu ebigenda okubeera ku Makula Kika, I was like, I'm in for this. Ebirungo ebirimu ate nga nange nze ebirungo ate nga mbagaliza birungo byereere. So just nga babanyonyodde ebintu ebisinga ebigenda okuba ku channel oba ebiri ku channel eno byebimu ku bintu ebya pushinga to be part of this, because channel yanjawulo ebirungo bigenda kuba byanjawulo ate it's local content ate nga tuli waka kisinga obukulu. Thank you. Just one last thing. I think mwenda mwandirabye opportunity endala Spice gyafunye mu kino ekintu. Saagala katusukkaako katubuuke. Ekimu ku kyawula Spicediana ku bayimbi banna abalala, si bonna abalala abasinga obungi. Spice is an actress. She is talented. Abamu abagoberera ku bintu byange mumanyi mulambuli ntera okubeera analyst owa musicians. Ne batemera ku bayimbi bano. Naye nga Spice nti ayimba n'asukkuluma ku banne. Naye bw'omugwako ng'akola bukatemba bukomedi bwe tomanya nti Spice oli. Era nze olwasooka nagamba neyo no Spice y'omu. Naye bw'omulaba ng'ali mu acting tomuteeka ate mu byakuyimba. Opportunity Spice gy'agenda okufuna okubeera ambassador wa Startimes. Era bino tubigamba